mbiri tuddako katono nnyo munda mu ggwanga erimanyiddwa nga mukwano gwange lya Nigeria. Bibadde ebiwobe n'amaziga mbirengedde wano. Twabadde wano olunaku olwajjo nga amawulire gabadde gatulaga nti abantu 94 baafiiridde mu mafuta. Kimotoka ky'amafuta ekyayase. Kyokka mu budde butono ne nkulaga nti omuwendo gwatuuse ku bantu 104. Twagenze okumaliriza nga abantu bali 50 mukwano gwange mu basatu abafudde 50 kati ndaba omukolo gw'okubaziika mu ngeri y'ekikungu wano. Omanyi amafuta nga gatuuse okubanga mukwano gwange gabasalako mwena. Okimanyi nti omuntu asobola okwefumba nga takyasobola kurecognizinga oba sali yabadde wa yarabba no bayono bono yekabazze kati mumaliriza nga mukwata biwuduwudu byammwe bwe kiba bikyasoboka okubanga bitegereka nti biwuduwudu nga mugenda nga munyugunya wali nga muziika kati gwe mulimu gwe tubaddeko ono munda mu ggwanga erya Nigeria 53 abwe batyo nno abafudde oluvannyuma lw'okugenda ssebo okubanga beefunira ku ffuta ery'obwereere abaleese amabaafu abaleese kwegamba ebbakuli abamu baleese obutaasa bidomola tuyole ku ffuta omuntu awone ku nnaku kitundu bakiyita jigawa eyo nno mukwano gwange gye baafiiridde kati omukolo gw'okubaziika nagwo gusobodde okuba nti gukoleddwa tuvuddeyo